Tuwaniriza ku channel yaffe eno gye bayitawo Ejjanjabe, nga ngenda kusaba osubscribinge ku channel yaffe eno era okommentinge bwe kiba kyetaagisiza ku video zaffe zino eno. Kati gwe mukwano gwange eyalabye video yaffe eyasembyeyo gye nakuwadde eyabadde ekikajjo, nga nkuleetedde part 2 eya topic yaffe egi eyasoose ey'ekikajjo gwe mukwano gwange, nga topic eno gye nkuleetedde gwe ya mwami oba n'omukyala, kubanga waliwo abaami abamu abalina spam account entono. Kati kino ekikajjo kigenda kuyamba okubeera ne spam account ennyingi. Gwe mukwano gwange atugoberera ku channel yaffe eno, ndakusaba ogoberere channel yaffe eno gye bayitawo Ejjanjabe, kubanga ekikajjo gwe mukwano gwange kigenda kuyamba okufulumya enkwansonga nnyingi singa oba okikozesezza nnyo, naye nga tokisussa naye kikozeseko just nga bonna kukozesa ku kikajjo gwe mukwano gwange kijja kuba kikuyamba okufulumya enkwansonga nnyingi gwe mukwano gwange, ng'era kisobola okuyamba okufunisa omwagalwawo oba okuwagesa omwagalwawo n'afuna olubuto. Kubanga mukwano gwange ekikajjo kirimu vitamins era kirimu minerals nga zinc and folic acid. Gwe mukwano gwange atugoberera ku channel yaffe eno ezisobola okuyamba okufulumya enkwansonga nnyingi ng'era nnamu bulungi, kubanga omwami kimuyambako kuba kirimu ebirungo bya antioxidant ebisobola okuyambako okulwanisa cells zo eza spam okubanga zinafuwa. Omukwano gwange atugoberera ku channel yaffe eno kubanga kisobola kuba gwe mukwano gwange kijja kuba kikuyamba cells zo oba spam zo obutanaabuuka nga zirumbiddwa akawuka akayitibwa oxidative stress. Akawuka ako akasobola okugotaanya oba okudamaginga spam account zo oba cells zo okubanga tezikyakola bulungi gwe mukwano gwange ng'era zikyankalanye. Kati ekikajjo kijja kuyambako okubeera ku bwerinde oba okukuuma okubanga tofuna kizibu ekyo kutaataaganyizibwa mu mbeera zo za butonde okubanga tosobole kuzaalayo omwana gwe mukwano gwange. Kati gwe mukwano gwange agoberera channel yaffe eno singa obeera nga oli mukyala, bw'okozesa kino ekikajjo kijja kuba kikuyambako okugimusa amagi go. Kijja kuba kikuyambako okugimusa amagi go osobole okuba nga osobola okufuna olubuto, kubanga bintu bingi bye tukozesa naye nga kyetaaga nitukozesa ku bintu byaffe ebirinakyo. Ate si ne bw'onywayo egiraasi ya juice ku makya n'olweggulo kijja kuba kikuyamba kubanga wenywera ku kajuice k'ekikajjo oba fine noba nga olya kirye, kubanga nakugambye kirimu ebirungo ebiyamba okugumya amagumba go n'amannyo go okubanga malamu bulungi. Ku mukwano gwange atugoberera ku channel yaffe eno, oba tewalabye video yaffe yayiseeko emabega, ndakusaba oddeyo ogirabe ekwata ku kikajjo mwenkumenyeddwe ebirwadde ebimu ebitutawaanya naye nga just tusobola bikakanyaako ne ku kikajjo. Ekikajjo sugar cane okubanga okyusa bulungi obulamu bwo naawe obeereko nga weeyagala nga abalala bwe beeyagala. Nakusaba subscribing ku channel yaffe eno gye bayitawo Ejjanjabe, tujja kuba tulabagana.